tugamba nti buli mbeera ebeerawo ebeerina okuyigiriza ki ekyokukola ndowooza ekyo mukitegedde bulungi era guno omulango gutakungula ngenda kukubira bannayuganda bonna nti ensi eno gye tutambuliramu erina ebyokuyigiriza bingi nnyo mu kaseera kano mpawe kagage baakatusiba mu nnaku zino 42 ze baakatusiba kuba zijja sukka namu nsaba buli munnayuganda yenna wooli ng'otudde ku tv ondaba wonna oba oli mu nsi ki oba oli mu uganda naye kati no mesi njagala egere bannayuganda mu muggalo guno gwe tulinawo ogwa ssenyiga 19 ng'obadde na bizinesi gy'oddukanya mu kampala muzinakkiriza bano abasajja nalira bawadde amagezi muggale mujje bizinesi ze muziteeke buberi w'ekibuga ndowooza abasooka okukikola bo mbibazira muli bulungi nnyo temulina buzibu newankubadde nammwe ewaggale naye ate muli yaddeyaddeko ng'omuli omweru olw'ensonga nti kisooka renti mutono ekyokubiri abantu be bateesaako balandiddwa yasobola okumanya ki ekiriwo ekyokusatu nti gwe olina ebisumuluzo y'edduuka byo ekitali ku kino kyekimu akedi nti akedi baazisirinze zonna tosobola kwakisa singa bizinesi wadde ekintu kyo so tugamba nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa kati bwe tubanga zino ennaku 42 zirina okuyigiriza nkusaba otuule bulungi nnyabo ssebo taata maama kojja ne muganda nkusaba otuule bulungi nnyo osooka owefumiitiriza nti singa akedi zino tezaaliwo okulya mu akedi nandibadde nkola mulimu ky'omulala njala tubeere nnyo creative mu nsonga nti buli kibi okirabengamu omukisa ekirungi okiramu emikisa egisingamu egyo gyoba okirabyemu mukitegera bulungi sinatandika kiggula lugi just ntandisenamu abantu abali mu ggale essaawa zina bali mu uganda nti njagala mweteeke mbigere nti singa nalisobola singa mbadde sirimu akedi zino nandibadde nkola mulimu ki nkimanyi nti buli muntu temuteeka amagi mu tuleemu nti amagi bwegakwatira mu tuleemu n'ofuna accident oba n'ogwa gonna gayiika manyi ekyalina abasajja n'abakazi enjasabiggu abakyalinamu obusimbi obutonotono njala mukwata obusimbi omutule ku mmeeza ne famire zammwe oba otunonera abaana nga bakuzeemu mukyala wo n'emikwano gyo otandika obeebuuzaako nawe okola okunoonyereza oga nti ntandise mulimu ki kati okuva ku guno kubanga ekibaawo kikuwa ki ekinaddako ne bw'onootuula wamu n'oga nti obwongo mutadde ku kino ekintu kyokka munnange ogenda kubanga ofudde kati ngenda basaba nti buli muntu yasigazaamu akawogo ng'okyakalina mu waleti kayiiza ekintu ekira ky'oyinza okukola ebintu bingi nyo ebyokukola mu uganda lwakuba nti kizibu nti competition abantu bamwe bajjamu naye ngaate buli muntu yazaalibwa n'omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe kati mukisa gwe yiye ekintu ekira ky'olina okukola mu kadde kano ojja kwesanga nti mu kadde kano ojja kwezula ng'okoze ekintu ekirala ekyenjawulo nnyo okusinzira ku kiki ky'obadde okola ng'okivuddeko omuganda wakugambira nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa ekivundulwa nti omuntu yenna eyali abaddeko mu kyalo n'okwata enswa ng'ali okutteko enswa kuba enswa bakwata nkwate ezimba bikambike kati yali abiseko ku kiswa oyinza okkeera ku makya ogenda okirambula n'osanga amaaso gatunudde kyengulu n'oddayo awo akawungezi ku ssaawa nga 12 n'osanga ate amaaso gakyusiza gatunudde sayidi y'ekyemmanga kati bwe gatunula sayidi y'ekyemma kibategeeza nti enswa gye zigenda okukola ki ekiswa gye kigenda okukola ky'okubuukira kati oddira envuba gy'adde osimye ng'ogitunuza ekyengulu envuba n'ogisima ng'ogizza ekyeki ekyemmanga era ogenda okudda ku ssaawa bwe ziba zino empawu oba ezibuuka ekiro ennyo mu ttumbi ezo zo bw'okomawo ku ssaawa ezo 12 nti ekiswa kikyusizza amaaso ng'osima envubo ng'olinda budde bwakukwata nswa zino bazibikka kyenjo basaba nange bw'omanyi nti okyasigaziza mu akawogo muleme kutunula mu kituli kimu ng'essaati nti bw'oteeka n'eppeesa terivaawo mukyuse ku maaso mukyuse ku bintu kubanga buli kimu tetujja kubanga tuliwo buli kimu muli basajja bayiye bannayuganda mwemeka mu nsi yonna omusajja asobola okutandika bizinensi ng'olina omutwalo gumu gw'ensimbi za uganda mwemeka mu nsi yonna omuntu asobola okutandisa miliyoni y'ensimbi n'otandika bizinensi noba successful newankubadde nti mulina ebisoomooza bingi nnyo bweweka omuntu asobola okukwata miliyoni 5 n'otandika bizinensi kizibu nnyo osanga omuntu muyisuira ng'atandisiza bizinensi ensimbi etenabeta successful naye kati ovuga boda olinawo akasente wakakyuse mu bintu ebirala obadde mu akedi olinawo miliyoni nga 5 zikyuse mu kintu ekirala obadde osuubula tukyusa evasion endala okole mu kintu ekirala kijja kuyamba okuba nti oimprovinga enkaamuyo n'okumanya nti sigenda kukola mulimu gumu ekyo tujja kubanga okikutte bulungi nnyo y'ensonga lwaki nti buli muntu olina okukyusa endowooza yo mu mbeera eno so buli muntu munnayuganda nange ndakusaba nga sinatandika kiggula lugi omuggalo guno ogwa ssenyiga 19 mu mima gwe nkusaba ofuniremu kye tuyita lecture empya n'okuzuula bintu ki ebira by'oyinza okukola oleme kwesiba mu kintu ekyo kyekimu sooka weezuule nti kati kino bwe kiba kigaanye kubanga afiirwa tasobola kumalaalo nawe kenyini bw'oba ofudde omwana we abadde akwagala nnyo omukazi wo olumala okuziikayo munnaye ng'alinnyika mu nsuwa ng'addayo mu maka ge nga yebaka ng'akabamu emyezi 2-3 ng'amanyiira ng'akulekayo ggwe nga munnange obeera ewoomu kati nakino bw'oba okitwala nti buli kintu kibeerako etime yakyo zino ennaku ana
mwebiriza babasiba zikuyamba okugula obwongo n'okumanya kintu ky'ekipya ky'oyinza okukola. Awo nno sigenda kusukkawo, njagala genda ku kigula luggi kya leero bulungi nnyo. Era njala tumira ku bannayuganda mwenna abaagala ekigula luggi kino. Buli munsi mwoli ng'oli Munnayuganda mbatumiddeko nnyo. Mwebale kussaamu data ne mumusaako ne muliza ekigula luggi era ne muwulira amawulire gano gemba mbawadde. Ekigula luggi kya leero kigenda eri bannyinaffe bonna abakola mu mawanga ag'Abawarabu. Bano tebagenda kubeera bannyinaffe bokka wabula n'abaana b'obulenzi baganda bange. Olwaleero Uganda ng'emugiraba si bwe tulina okuba. Uganda eri birala nnyo olw'okuba nti basajja bagyonoona. Buli kintu kyonna bakyefunzizza. Kati ndowooza kantandika ekigula luggi mu butuufu bwakyo bwe kirina okubeera. Bannayuganda naddala abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi. Ensi nga mugiraba si bwetambula. Gwe ensi bw'ogiraba ku ssimu yo si bwetambula, etambula bulala nnyo mu reality. Mu Uganda ekisookera ddala temukyali mazima okuva ku bakulembeze abatufuga okutuuka ku bazadde abatuzaala n'emikwano gyaffe. Bonna baafuuka bampembe babbi. Tokyalina muntu gw'osobola kuteresa kyama kyo. Tokyalina muntu gw'osobola kuteresa bintu byo. Tokyalina muntu gw'osobola kulekera mwana wo. Tokyalina muntu gw'osobola kulekera nsimbi zo kuba abantu bonna babbi. Ekyo bwe kituukaawo kitegeeza ki? Lwali terubuusa ne tuwulira nti gavumenti y'Endobeso etwase mutano wa Karekezi n'ekitongole ekiwandiisa amakampuni naddala gagatwala abantu abagenda okukola emirimu mu nsi z'Abawarabu, amakampuni 8 gaggaddwawo. Naye nga gaggaddwawo ensonga ezigaggazzaawo tebazibulidde bannayuganda. Kitegeeza ki? Wayinza okuba nga aliwo abanene mu gavumenti ate bo bakola kampuni ezaabwe nga baagala bakendeeze ku mulimu ku bantu bano abali mu bizinensi eno ate bo bayiseewo ezaabwe. Sina kindi obanga zino kampuni zakola bubi mu kufulumya abaana bano n'okuba nga batulugunyiziddwa gye baali batwala okukola emirimu gino. Kiri mirundi ebiri. Either kampuni zakola bubi oba waliwo abanene abalina kampuni ezaabwe ze bayagadde bakendeezeko zino zikole ki? Zikole emirimu gyabwe. Kati wano ekibuuzo wekigira. Omwana yenna ow'obuwala oba ow'obulenzi eyayita mu zino kampuni omunana ze baggadde, osigadde oli kuki? Singa ofuna obuzibu ani agenda okuyamba? Era abo abafuna obuzibu edda nga bali mu nnyumba z'Abawarabu, bali mu factory g'Abawarabu, bo obuzibu buno bagenda buvamu batya? Nazzi kuno nfuna amawulire mangi nnyo mu busanduuke bwange ng'abaana ab'obuwala abali mu kulaajana, abamu bali makomera, abali mu detention centers nga tebalina buyambi wadde okulya, ekyokusula wadde n'ekyokweyambisa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Ebiseera ebimu muŋŋamba ensonga zino n'ennyiiga nnyo nengana n'okujja okwogera ku nsonga zino olw'ensonga nkimanyi nti omuntu obuvunaanyizibwa bw'abanga aguddewo kampuni okutwala omuntu e Bulaaya akole naddala ng'agende ku contract kikaka ku kampuni okutandika okukola kye tuyita supervision ku muntu gwe batutte n'emirimu gy'akola kubanga ye buli mwezi olugwako kampuni esigale kufunamu akasimbi kati bate tutte budde kusupervisinga muntu gwe yatwala kikyoba otegeeza. Yensonga lwaki mumpa information y'abaana abonaabona mu Middle East oba mu nsi z'Abawarabu neŋŋaana okujja ozzikola kubanga nze ng'omuntu numirira nnyo abaana abo ddala abaana bava mu Uganda naddala abaana abalenzi n'abawala nga mubonaabona mu nsi ezitali zammwe ng'omusajja akubonyaabonya mmanyi obuvo n'obuddo ono lwakuba nti muwalabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi. Nkiddamu ono lwakuba nti muwalabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi. Omuwalabu n'omuyindi oyinza okugamba nti baaluganda mu bulombolombo n'empisa zaabwe beeraguza basosola batulugunya sente yaabwe ogikolerera aba ayagala kulaba olwakiri ofire ku mulimu naye nga ye sente zagimazeeyo okulaba nga otuddeko wansi ogwo muziro okulaba nga olina ekintu ky'oli ogwo muziro kwegabe bantu abo. Kati abaana batamanyira bintu bino kubatulugunya kyova ebiseera ebisinga basale badduka mu biyumba ebyo ne bagenda bakola emirimu gye baagala naye ate kintu tekikuwa ssuubi kubanga jjukira nti olina gye wava gy'olina okudda n'okulabirira famire yo. Kino kitegeeza nti mwenna abaggadde kampuni zino mwakoze ensobi mwandibadde musooka zigamba nti musooke mutubuulire bukyanga mutandika okukola kampuni zino abaana emaakatwala likodi zaabwe zisoma ki? Kampuni ze mwaggadde ezimu zaatwala abaana abamu baafiirayo teri amanyi likodi zaabwe abamu baadiza ati nga baabula teri amanyi gye bali abamu bakoze n'emyezi giwera 6 tebabasasulanga abamu ne mu nsi tebakimanyi nti bwe bali abaana baagwa eddalu abala baalwala abala baatundibwa teri amanyi baana bano kye baliko mwe mwaggadde bugazi kampuni. Kati abaana batwala kampuni zino bali ku ki? Kampuni ze mwaggadde zaatwala abaana bano mwaziggadde yes abaana ebasooka okutwala bonna bali ku ki? Ani afa eri bannayuganda? Nze ndi ku internet ku lusiba kuba tesina bya kukola
ne information olumu empebwa ku baana bano ne mpulira obusungu ne mpulira nga nzijudde nga njala kwekuba ku ttaka njabike olw'ebintu ebikolwa mu Uganda nga tebafudde ku bannayuganda. Imagine munnayuganda omwe atwaliwo mu Middle East okola ebbanga lyamala mu Middle East asupportinga family ye asupportinga bikwano gye ab'enganda abakona ab'emikwano wepo ne government y'omumpebesi otasula kalekyezi kubanga companies zino zisasula emisolo ezibajja e Kampala. Ate abaana bano sereze basindika musalako emisolo miyitirivu to the extent omwana bwasindika miliyoni ngegenze ku account bagifune afune emitwalo 7 ani atwala 3. You should respect those kids. Kubanga abaana babona nnyo mu kiyiba ky'omuwalabu abaana bakola almost eri abaana bakola 24 hours ng'olunaku mu ssaawa 24 ibakamu essaawa 4 nga n'omusirikale kennyini abasirikale batendeka tasobola kukola 24 hours. Lwaki bafuna shift of hours omuntu n'omulaja na muli living niye abaana bawala bakola 24 hours balinga balubu ogijjako ogenda kwebaka eriyo ne family zimu kati bajjako mataala nga itasula mu kizikiza kati baana bawala bawala bakola n'abaana b'obulenzi. Lwaki temufa ku bannayuganda? Kiringa okutwala ente kiringa okukama ente n'ogikama nga togiwadde biwata ente egenda kufa tegenda kuzza. Abaana bali mu kubona ne bayamba ggwanga Uganda bayambira family zaabwe. Buli 10 kyasindika Uganda government inako omusolo. Buli 10 kyasindika Uganda company inako omusolo. Naye muganya okutegera mulitegera lunako kinga abana ba Uganda babonaabona. Teri muntu ayagala kubeera mu Uganda nga talina mulimu. Ate teri muntu yasomesa mwana nga maid. Teri muntu yasomesa mwana nga shamba boy. Obanga agenda kulemba kampuni eyo buli muntu azaala omwana kyekisooka ng'agenda muweerera afuko w'ekitiibwa abenga azza ku muzigo nti mwe makaddiye eriye saving yange. Naye abaana bano batuuka okweta mu bulamu bw'ensi ne beewa obutwa ne beetuga ne beeyambulamu ne beesula n'eddalu jasi okukaba fredging anti balalu due to the pressure ku mirimu egiriwo. Oyinza okukola emyezi mukanga tebakusasudde osobola okubeerawo. Essaawa otwogera parliament mugenda mwezi gwa 2 temufunanga sereza motoka temufunanga musala kabiba kansala mwenna mutugubadde muli muti. Kabere ba minister temunafuna musala mwenna temunafuna motoka buli mwatu gubadde. Naye saasiro omwana w'omukazi gwe yakera ku macha n'azaala n'amusomesa okuva mu nursery n'ayingira primary n'ayingira secondary n'agenda ku university oba n'agenda ku institution n'aqualifying n'abulwa omulimu. Nga mukazi wattu oba musajja wattu kyalina okuresortingako kwe kufuba okulaba nga afuna akasente akamufulumya agende mu busibe lwakiri abeeko ekyokukola. Abaana bano abawala basinga obungi bwe bava mu kusoma baafuna ebizibu ne bazaala baana bannaabwe nga n'abazaalamu badduka kubanga nabo balina ebizibu kati n'abanga ye maama ye taata. Naye abantu bano basobodde batya okuyimirizawo obulamu bano abantu mwani badde mbawa ekitiibwa kubanga obwawusigalo tebukoleka mu Middle East. Museve, if you want to prove yourself to work adama tebukoleka Middle East twalayo Natasha, twalayo Diana. Mwezino company zitwala abaana babandi. Bemba mwagala kakasa dila manager omwe mukazi ali ku reception abazimbya matama ngemba ate uta supu agenda akole Middle East. Oba akole mu nyumba y'omuwala bokumbale ewiche bili zokka ne bebana kuloza sokera okujja ajja kudduka emisinde. Lwaki temuwa kitiibwa baana abo? Kati kampuni muzigadde ndiye abaana bonna batwala bali mu kuboona abala bali mu detention abala baafadde abala baabula abala baagwa eddalu. So kino kikuddamu ne nkugamba mu Kiggula Luggi mwana muwala ali eyo before nga sinamaliza Kiggula Luggi njala kugamba mufeeyo nnyo okulaba kampuni zibatwala profile zaazo zisoma zitya. Mufeeyo okulaba nti contract ze musayinize nga muziyita mutomala gali nnyannyonyi nga tomaze kusoma contract. Njagala mbere bakalabakala bango obwana bw'omusota ne bukava mu kisungu kalumira okatta. Omuntu watu wasoma mugamba akusomere contract yo mu luzungu agikudire mu Uganda ogende ngoma ekyo ogenda okukola. Era bw'otuuka mu wanga g'abawarabu bakusomere contract eri mu Luwaba agikudire mu luzungu ogenda okukola. Okole ng'okimanyi muyina okweyogera muyina okwakola ki okwetegerera. Nga nfundikira eri Kiggula Luggi ate baana bawala njagala mbere mu kirasi. Tugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa. Abaana ab'obuwala muyina ebizibu bingi bye mutaagala kwogera ku system kuno. Naye nze wiiki ewedde nafuna abantu bangi nnyo nga basindikira message ekwatagana ku bantu abafera online. Nabagamba social media most especially Facebook erika abafere. Ne mbagamba mukole ssente zammwe muzisevinge. Teri muntu asinga kukwatira ssente zo nga gwe kinyini azeekwatidde azeekoledde. Gw'omanya essaawa z'okolerako, gw'omanya engeri gy'ofunamu ssente, gw'omanyi buli kimu kiki ekikwatisa ssente zuwa omuntu gw'otalabangako. Olw'okuba omuli musimanyi public figure. Teri Kampala public figure alina ssente bonna babbi bafere abala baale mu ensi.
Listen to which bill. Abana banfereza message banfereza information ekwata ku mbuga nti ali mu kufera bana online. Kitufu na kibagamba da. Years back. Nti SK mboga mu fere talina mulimu gwasobola kukola. Ali olugojamye. Emirimu gyabo gya ku computer gya ku internet kubba. Kati gwe mwana muwala mbuga goma nti yeyita bilioni yavuga mu lukabo kadde bisatu. Atandika atyo kufera. Akule mwagenda kuzimbira ennyumba. Simanya ayina bajjajja. Simanya na serezifu. Ayina ebintu ebifuusa serezifu. Oye na fulofutu lwaki abazza bintu bino ebyekisiru sente goma ibozikola gwe sente wange kuli mu ngalo ebera yubwe kuva mu ngalo negenda ku muntu omulala tegenda kudda nga bojiwaddeyo ekyo njagala mu kiyige. Trust nobody in things concerned with the money. Don't trust anybody with your money. Save your money oli nyennyonnyodde Kampala weekolera ebintu byo. Teri muntu agenda kutegerera kunsimye kubata mayi wategeera. Mulekerawo abantu babuulya simetu na boyfriend omusajja kwande online otandise omusindikira sente as what ogenda kubona abulira bwerera abafere bangi. Omuntu inajja mu kabox katandi kukukwana basimanyi ngenda kulira kino sindika sente aba b lwaki yetagenda nazinoonya. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kyovula ntolo mu program ezimu ngano zikole zikwata ku baana bali mu Buwarabu kubanga muganyina mu okwebere mwebereremu. Omuntu ajja mu kabox ngana kukubulya ebigambo simanyi ngenda kola business eno ngenda kola eno leta sente ngenda kola kino. Please bonna ba socialite mu Kampala basinga obungi abatalina mirimu talina office bonna ba b. Nauliza information ekwata ku mbuga nembaga omusajja mu b. Talina mulimu talina kyakola. Nole masimo yafunze okadde 10 simenga ngazi zala zitya. Gwo omuntu wanga alina sente kitweta gisate kulumba bantu balala babba lwaki temukula. Baana bawala bambi mwetereze. Mumanye obulumbe mwita mufuna sente ate siriza muziko kye mwino kola. Sente tekubalirwa munno ate ku nsi kuno tolira sente ku nsi bili. Nchiddamu ku nsi kuno teri musajja alya sente ku nsi bili oba ogenda kufirwa. Boboli Middle East ngoli mukola saving a sente zo ogenda ozenjoyingire Kampala. So sizirira Middle East ate omalozi geri ne Kampala ojja zisanga zijja kugwawo. Ekirungi nti buli muntu waba alinnyenyo abeera n'ekiroto lwaki alinnyenyo. Musooke mutuukirize ebiroto byammwe mwene byabatwala oba ggula poloto bakuzimba nnyumba bakuweerera baganda bo. Sooka bituukirize olyokodde malala balyoke bakufere kijja kunnuma nnyo kuferera emyaka 3. Odde wakanga tolina adde n'ekikumi. Eryo ebbanga lijja kufunisa stress ajja kuviiramu okulaluka okuva mu kalulaluka ofuuka omulalu ekitegeeza ogenda gwaddalu ebisigadde sijja kubeerayo ng'olaluse. Kitegeeza ki buli mwana muwala ali mu kiyumba weebereremu. Boyfriend obanga yakugulira ticket yakufulira visa yakola buli kimu please continue with him but gwosanze ku line simanyako nyumiza fulofota ankwaye simewa teri alumirirwa nga talina kigendererwa ye nga ali wakalwaki tanyeragana nazinoonya za kusaba. Lwaki yetalinya nagera nazinoonya za kusaba. So njagala bagaba buli muntu ali mu kiyumba mwana muwala oba oli mwana mulenzi namwe abalenzi kati mbajjidde mulekerawo okwesirwaliza ku kyeyo ovwalinnya ennyonyi ng'olina ekigendererwa n'ebirooto sooka omaliriza ebirooto. Sooka omaliriza ebirooto by'olyokodde Kampala okoleyo oyo vulugu wammwe naye oli ku layini simanyi nafunye girlfriend muteekamu ssente gw'oteekamu ssente mwana wa jjajjaawo oba mwana wa nnyoko. Ensi yatenkuka abantu babbi tebalina nsimbi tebakyalina nsonyi. Kati gwo kuwekubya emizimu zikola emyezi 3 olikata oli Dubai oziweereze oli gwoziweereza ayina abasajja nga 8 gwe mwana muwala ali mu kiyumba akolesereza nziweereza boyfriend ayina abakazi nga 10 kiri vice versa. Kati gwedda wekubya emizimu ozembo gwosinga laavu nga ne yalina laavu ku nsi kuno Jesus bamukuba emigo nadda mu ggulu wa kitaawe ng'atidde ensi kati mujja kutegeera nti ensimbi ayina amatu ayina amaaso gaggule. Sente nkugambye bwe pamu mukono gwo negenda mukono gw'omuntu bategenda kudda nga bogiwaddeyo mutegere bulungi. Ebintu bya sente naddala biri mu future bibeera byonga gwe okwepulaninga so si muntu kupulaningira. Bw'abanga girlfriend yakuteekamu ticket nakufunira visa zimuwe. Bw'abanga girlfriend yakugulira ticket oba visa nakugulira buli kimu nabikuteeka then zimuwe. But bano bwe musanze abakulu nga bombozi watch out. Kyekibadde ekigula lugi kya leero ngenda tandika video olwaliro bwenti. Ekigula lugi kyo nkimaliriza ntandise video.
Olwaleero ziri ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ekigula lukinkimaze. Okusookera ddala nga sinatandika vidiyo eno njala kubaza nnyo bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzidde sijja kumenya mannya. Buli muntu yenna atuta obuvunaanyizibwa n'owandiika n'ogulawo ekintu kye tuyita Twitter account ne muwandiika ebbanga lyonna. Webali nnyo mubalire ddala. Sisobola kuva waggulu kutandika nga sinneebaza abantu bano babiri n'abalala abali ku mulimu guno abakubiriza. Omukulu Faisal Mayanja ow'ekyoto nkulamusizza webale mulimu gw'okusomesa engeri gye bakozesaamu Twitter na waawe bayinza okugenda. Mulimu gwebale. Nja kubaza muganda Faustin Masaba webale nnyo mulimu gw'okola gw'okusomesa abaana n'okusomesa bannayuganda engeri y'okukozesaamu Twitter mulimu gwebale. Ndi wano kubategeeza mu butongole nti Twitter ekola n'okusinga amayembe, Twitter ekola n'okusinga emmundu, Twitter ekola n'okusinga laddu. Mwe temukimanyi kye mukoze era temukitegeera. Kino ekizzeewo ky'olwaliro kya IMF okumba Museveni ensimbi bozzimuwa ago ssente bannange musooke mbabuulire muddemu n'amaanyi mwekubireko mu ngalo. Mwe kye mukoze temukimanyi. Museveni tafulangako challenge mu bulamu bwe nti n'asaba ssente zibeerewo kumala emyezi nga tezinnatuuka zigaanye. Mwe mukikoze. Kati ssente ze mugamba nti baza province ekisookera ddala since you started attacking IMF World Bank and World Health Organization, Museveni asanze obstacles oba emiziziko mu kufuna ensimbi zino. Whereby bategedde ni Museveni mubbi. Bategedde baminisita bonna babbi, bategedde abantu bakolagana bonna babbi. Kati ssente zino ze ba province ze bamuwadde mujjukire yasaba akawumbi kamu akadoola. Akawumbi kadoola kaba kanene nnyo. Era Museveni bulijja bazisaba ne bazimuwa naye olw'okuba nti mwagenda ku mutimbagano gwa Twitter ne mutegeeza abantu bano obubbi bwa Museveni akawumbi tebagenda kamuwa. Essente ze bamuwaddeko ze muli obukadde obubiri plus bibiri bwa ddoola tezisobola kuddukanya gavumenti y'omumpembe. Even 2 months from now tezisobola kuddukanya gavumenti wadde emyezi ebiri. So mwebale nnyo mubalidde omulimu gwe mukoze. Ekirala ssente ze bagenda okumuwa bagenda zimwa in terms era zigenda kubako obukolezi bw'amaanyi ate nga ziri supervised ku bikintu bye zigenda okukola. Ekisookeze mu tebagenda zimwa mu hard cash, bagenda zimwa mu bintu ebikozesebwa okutangira n'okujjanjaba ekirwadde kirumya mawagwe ssenyiga 19 era kyovula bwatandise okugula ebintu nga biritwa mu Uganda nga biri supervised by the staffs of IMF n'abantu abalala. Ekyo tuyita amaanyi ga Twitter. Ezo ssente ze batadde ziri part of the money ze mwalemesezza just batadde busamambiro kati mu keeping on nga mutegeza IMF omulimu gukoze ekyo tekibanga mu history. So temwemala amaanyi. Ekyo bakikoze okumulaga nti ssente ze wasaba tetugenda zikuwa kubanga tulina complete muri babbi. So ssente ze bagenda zimu bagenda zimu wa hard cash. Bagenda gulanga ebintu byetaagisibwa babiwereze mu Uganda era supervising bwe obusibe butalabona bamuwerezeddwa just ndoza bwa kusasulako ku kiba sawo nenga ekitegeeza nti omulimu gwa mukoze temwenyoma. Ezo ssente bagenda zimuwa ze bamuwadde kuba muwadde ssente nga zigenda kusupervisingibwa era bagenda kola nga bagenda after 3 months or 6 months bagenda kola nga review nga bagenda supervising nga twakuwadde omutwalo gwa $1 gwakoze eki. Singa banafuna nga report ne bazize mu IMF nti ssente ze mwawereza tezakola kino na kino na kino ne balance asigale tagenda mulabako. Mukimuino keeping on ku exposing abantu bano so buli muntu yakoze omulimu guno please mwebali nnyo mubalire ddala temuggwa amaanyi. Ezo ssente ze bamuwadde tebagenda zifuna mu hard cash bagenda zifuna mu bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo n'okuba nti mwe mukoze omulimu guno so temwebala amaanyi. Ebintu bingi ebikyagenda mu maaso mugende ku mutimbagano gwa IMF gwennyini origino mujja kumanya kye bakoze Museveni mwe mukimukoze si IMF wadde IMF egambe tegeramo obusente bamuwadde bagenda bumuwa mu terms and conditions enzibwe nnyo era mbakubiza omulalo muva bwano mugende muwulirize omulimu gwe mukoze temwe muwongere nnyo maanyi mwongeremu amaanyi mangi nnyo. So kino kibagamba omulimu gwe mukoze kitegeeza nti IMF mugikubye ne mugituusa ku the extent nti eyasaba akawumbi ne bakamumba bamuwadde just miliyoni 2 ezo tezisobola kuddukanya gavumenti ya Museveni wadde emyezi 2 ate nga ssente bagenda muwa bwiti bagenda zimu bagenda gula mu bintu bigenda kuyamba ku ssenyiga ono. Kitegeeza ki? Kitegeeza naffe omulimu gwe tukoze okugamba abantu botagenda mu ddwaliro ennamba y'abaffe ekendedde. Ennamba weekendera buli muntu wejjanjabisa eddagala ery'obutonde weebuuze lwaki baali balimesa kati batandise okulikola ki okulikkiriza nti balikozesa. Kitegeeza nti eyabalula esiridde mugende maaso nga mukola ensonga zino so buli muntu yenna
mutegeze bannamwe mukipinge on nga mwanikira IMF, World Health Organization ne World Bank tebagenda muwa sente. Zino IMF ezimuwadde nenge zimuwadde with terms and conditions zatasobola kukola ki zatasobola kumalako. So mwenna mbibaza mwenna bawandiise abakyagula Twitter account mwe bali nyomo bali ddala ekyo mukubena mu ngalo mulimu gukoze singa ngendo okusaba omutwalo gw'ensimbi nga mmanyi ngenda gukozesa bingi omusajja ngati mune kankwe sinyise 12 okusinzira kuba ngamba nti mune sente ozirya mayirungi ozigula mbigiji ozigenda mu muloji sina kindi ozigula mu enjaga kati kankweko zine 12 zote zijja kunsala zo zitwale ezo zibamuwadde ku kawumbi. Remember kali kawumbi akadola kati mwe abadde ku Twitter mwe mwasazizza mwa kawumbi ako jukira sente za IMF zigira mu bits mu bitundu kati sente ezo mwazilemeseza bamuwaddeko just akasamambiro atina kagenda kubera supervised nga any slight mistake teri kuddamu wa sente agenda kuba kitegede. So njala kubaza Faisal Mayanja, Faustin Masaba namwe abasirikale mwenna abanupa bakoze omulimu guno please mwe bali nyumwe bali ddala. Alina ekirala nga mpozi ensonga ya IMF nire ekintu ky'enjala basomesa buli jomba gamba nteri alumirirwa nga talina kigendererwa. Abazungu bano bemulaba magulu meero balina nnyo ebigendererwa mu nsemazinga Africa, baagala nnyo ebintu ebyonoonese bo bakolera. Sijja kulambula nyo kubanga n'omukutu kwenkolera nago bamagulu meero just no bategeeza nti ye owali akavuyo omuzungu wakolera nti ewali ebyonoonese omuzungu wakolera kati bwasangawo ekintu kyonna ekiyite omuziziko asooka neyeesikamu emabega kati mwe muziziko kwe kwesikamu emabega bukyanga lubanga lwa mmindi wadde temuzifuwangako ono musajja asanze challenge mu opposition esoose for the first time okuva mu mwe musoke muzeeyo akatambi mabega bukyanga Uganda ebirongo okola Museveni waali abantu beesimbye nako baali bakozeewo resistance up to this time nga baganya okukkiriza nti baatubba mwe mudde musoke mbuuze mukyakola resistance mpaka kubanga fetwa mu emyezi mitono nnyo kyekigenda kuwera de emyezi omukanga tannavaako kigenda kuwera kubanga pressure muri bubi ebizibu balina bingi nnyo government buli omu tasobola ne baminister tebakyasobola kwogera buli omu asirise kale munga temukola resistance weri mukyagikola ali tukyagikola ku social media kuno mpaka last. So mwino okwekubirako mu ngalo mutegeeze ekyo kigenda maaso mu Uganda ne ku international scene temutya akutisa mugamba okufa ku muno okuzalibwa kumu kubanga n'abaafa abaafire lwolo si bavuga emmotoka mu Kampala si balina amaduuka. So kyemukoze kyamaanyi nnyo mukitegeere nti ebitongole bino ebigaba ensimbi zino birimu deal zitya wano wenzija wali ekyenyosi wa wano ebitongole ebyo nabo birimu babulooka ne baddiira kati ku ssente zino zennyini ono akawumbi ke yasaba balina magulu meri bakimanyi nti dikiteeta yenna oba mufuzi yenna omufere omubbi ng'alina babbi banne nga baddaana atuyina ababbi ba chief thieves babbi kati bamanya nti wasabye akawumbi nti yes oba wasabye bukadde 5 nti yes kati bo bamanyi nti bakuwa ssente zino automatically mugenda zibba tezigenda kudda. Era yonga International Monetary Fund ababbi abali muri munda mu system wali mu International Monetary Fund bagamba nti omusajja n'asabye akawumbi kamu nti kati tugenda okukola tugenda muwandikisa endaga tugenda kuwa sente zino na ye in return fe tugenda kuwako ekitundu ky'akawumbi fe tukyesigalize nga ffe mumpulira bulungi kati ye nabanga akkiriza nti yasabye akawumbi era kali sivinze nene reality abafunyeko ekitundu kubanga bo bajja kuwandiika nti Uganda bwe tujuwa ensimbi tezizza oyo bad data tasasula mubbi tasasula muli azaamaanya kati bali abafere abali mu IMF mwe bali abamafia abayindi aba Asians okusinga ddala abayindi mwe bali n'abachina bafere mwe bali mu IMF egibini bagikola bulungi nnyo kati nazino zomulaze bamuwadde ezo 2+ kuliko already million nga 10 eza dollars zigenda okudemba yaabo ono kitegeeza bamuwadde 2+ ekikumi kiddayo mba yaye bali abafunye ntono zigenda muyamba kubanga bamanyi nti bagenda zibba kati ate mu kuzibba bo bajja kuba tebafuna mbayina kikola kati mukitegeeza nti bayasaba kawumbi already bakikoledde ebbanga denga manyi nti mubbi bwasaba obuwumbi bubiri bamuwaka kawumbi kamu bali basigaza kawumbi nenga kafulumye oni asayiniza obuwumbi bubiri nza mukitegedde bwe bubbi obuli mu kintu ekyo temuloza ndabana abasajja batudde no babbi bakimanyi nti tugenda muwasire mubbi kati naffe katumukwata katugenda wasabe kawumbi katukuweka ekitundu kya kawumbi naye bw'oba osayininga kawumbi kalamba nga naye asayininga kubanga amanyi tagenda zizza Uganda bukyanga yose lutawasa mutano wakalekeza mu government ye
tasasula nga ko banja liyali ozo mu nsi yonna bamumanyi nti bad data era mbita bawandika mu Uganda is a bad data company bad data country tebasasula tebasasula mabanja ago so nabole bakolera advantage eyo tetumusasula tagenda botumuwase tagenda zizza kanafa ka tumutegere wano so njera mu kitege nti abazungu bano mulimba mafia na mu system abakikola kimukitegera bulungi bakikola bulungi ensonga kibakola ebintu ebyo so ekyo mukitegedde bulungi mukipinge on nga muwandiika era njagala mweyozeyoze okubanga omuntu yasaba akawumbi namuwako obukadde 2 owa $1 nga tebusobola kuddukanya gavumenti ye wadde omwezi jjajja muli bawanguzi era temuggwa mmanyi musigale nga mukola ekintu kino mpaka lasti teri kuzikiza kati ngenze ku nsonga ey'okubiri njala montagingire wano ab'ekibiina kya FDC simanyi Forum for Democratic Change nenze ngenda kiyita akankireke sijja kijolonga olunaku lwajjo nasindiseko drone yange mu bitundu eby'enjawulo etandika okusaka amawulire nga bwe nabagamba nti bano abasajja baggala ofisi zaabwe nga balina akalombolombo ak'okwagala okukwatisaako ofisi za nupo ziggala mu kiseera kye kimu mwawulidde omumpembe Eritu Mwine avaayo okwogera bitakwatagana ng'empale za mukama we ng'aluza tunaamugula ekintu kino nno kiteeketeeke baagala kweyogeza bigambo bino naye nga balina kye bateeseteese mu kino ntegeeza ki nategeezeddwako nti FDC egenda kutandika okwogera oba okukola comment ku bigambo ebyayogeddwa omumpembe Eritu Mwine babe nga bazimbira okwo n'okuba nga bavuga oba badrivinga ekintu kye bayita muhoozi project wetwogerera essaawa zino FDC yafunye ensimbi n'empya era nga bagenze mu ndagaano ne gavumenti y'omumpembe Yosero Mutano Wakati nga bagenda promotinga naye nga bakiyisa munda nga bapromotinga muhoozi project which ntino nagigamba tegenda kukola era mulabanga omukulembeze wa FDC yenna azza ku TV radio station nga akuba enkyukira oba akuba emimiro nga ayinga agamba nti ate nti kino yaddeko ng'omuntu omweri mutegeere ezo ensimbi zayisiddwa mu mikono gya gavumenti okuyingira FDC okutandika okuwolereza n'okupromotinga muhoozi project kubanga bakimanyi nti ekintu kyonna essaalina kyandigwawo mu state house omwo ne baba nga tebagina kyakkola okuggyako okwebuzaabuza ng'afuka anaaba so njagala battegeeza mu butongole mulaba ku TV yonna ng'omu ku bakungu ba FDC abakungu ba FDC ku TV wa radio station bali mu kafubo k'okuba nti bazimbazimba bakumaakuma n'okuwolereza ekintu kino ekiyiika mumanye nti ensimbi baazifunye ekyo ekibiina bwe kibadde mu buyinza kyekibiina ekibadde mu opposition kumbe baffere balwadde bakolera gavumenti y'omumpembe Yosero Mutano Wakati ng'abaggala oluggi lw'emmanju n'okutuuka olwaleero weebuuze omusajja yavaayo n'ayogera nga tetunatuuka nawe tuli nti ekirwadde kino kigenda kukwata buli mu yali ategeeza ki kitegeeza baba bamanyi tebabali bakola essaazi bwe tubagamba mugende mumira eddagala lyaffe ery'ekinnansi bwe omu ku bava ne bagamba tukola propaganda ate essaazi ne bagamba eddagala ekinnansi kirikola bwe tubagamba mwewala amalwaliro mwafudde ennamba ekenderedde ddala mwewala amalwaliro mukozesa eddagala ekinnansi mujja kuwona kitegeeza nti bano baali balina kye bazimba ebbanga ddene nnyo nga temukimanyi wembuuliza abantu mmwe kennyini bannansi ebintu bino temubiraba mu nsi oba mwebuzaabuza nga bafuka banaaba nti namwe tebulaba nsonga zino kitegeeza ki ensonga lwaki ndi ku mutimbagano guno mba njagala bategeeza mutegeera ensonga zino mane tuli mu ssama ate bogu mulingi so okutuyana kuno temulowooza nti neeyiridde mazzi no ntuyanako ate bwe bulamu so omuntu bw'atuyana kiba kitegeeza nti oli mulamu nnyo kubanga eri amala ebbanga tebakoze eki nga tebatuyanye so mukitegeere nti bwe muwulira nga abantu bano boogera ebigere bitakwatagana ensimbi baziridde bulungi nnyo mukitegeere mu kkubo erimu ndowooza mubaddeko ku mawulire agezimu ku TV mu Uganda abamu ku radio station mubiwulidde njagala mbategeeze fe okujja kuno ku TV tetulina gwe tulwanyisa wabula twagala baggula maaso kubanga terefayina zammwe oba radio tezina kyezigenda bagamba zonna zaagulibwa dda bw'obanga omusajja yavaayo n'agamba nti bagenda kufuna eddagala erijjanjaba ssenyiga 19 ne libula ate bba abakungu ba gavumenti bavaayo ne bakonfesinga oba ne boogera ddala ebituufu nti eddagala ya ssenyiga 19 lye baali bazudde ekituufu teryali ddagala gaali mazzi aganywebwa gano agali special mineral water kati gwe ekituufu kiri nti eddagala bagenda okukuba okakasa nti ddamu bwebanga eddagala bali bagenda okugeba abantu bafunye vaccine nga yo Uganda yali mineral water kiki ekiddako mwebeereremu ebintu mbira batandise obbaswaza bwebanga omusajja avuliranga nti kituufu eddagala lye twatufumiza yali mineral water nga ne mineral water buli muntu asobola mwegulira ku dduuka bagundi muggule amaaso saagala mutokommoke ng'ate muli bantu bakulu musobola okwerowoleza era njala tutumira ku bannayuganda mwenna be baasindikiriza ogenda okwegema munnange mbalamusizzaako mujje balako gye mutuusaako engalo nze ndera nsigala mbagamba embuulire tefa yonna musigale nga mugenda
ekinava mu yebiraka munakitegeera atali kutambulira kusibira ya menvu guwewunye bakumme emmere ne baggala amaduuka ago bajjawa omukwano okukusindika ogende bakugema kuki mbuuza bwe bata basobola kuwa mmere ne baggala bizinensi yo ate bataddewo centers bagende bakugema edduuka ne baligula ne bakuwa emmere ne bakola ki mwebuuse ng'abantu abakulu lwaki mugenda mu kavuyo sooka weebuuze bw'obanga Uganda terina factory ekola panado terina factory ekola mpiso temwina kitongole kya simba kiri awo kikebera mutindo gwa bintu guyingira mu Uganda nga buli kasasiro ina gyava asibira mu Uganda ne mukola ekintu kyekimu nammwe ne mwefula ng'abantu abatategeera ne musimba layini enkalamba bagenda babage bakugema ku ki emyaka gy'omaze mu nsi 7 kiki ekikulowooza nti ogenda kufa ng'ate osobola okwebeezaawo kati bannange nze sigenda kuyomba nammwe ffe tubagambye ekituufu ntemugenda kwegemesa musigale waka bawulira mwenkenyera kozesa eddagala ekiddugavu kubanga liwonyeza bangi essaawa zino nakafuna essimu eziwira 10 bukyanga ntandika obbagamba ekintu kino buli muntu ng'agamba munnange weebale singa siggwe nandibadde naserengeta ddeeka ganga ekyo nga nkimaze mubeere bakagala bange obwana bw'emisota weweebuuza ataakuwa mmere agadde edduuka lwaki agamba ogende weegemese alumirirwa luddawa yakuzaala mwana nnyoko wa kitaawo wasengaawo era weebuuze ng'omuntu omukulu atoola lwaki obuvuyo bwonna obw'okugema n'eddagala effu liri wane wamu wakati wache wala teririyo era ntegeddeko drone yange ngambye nti akakasatiro ke mwalawe mu kibuga ekyabwe erije basibuka embalala kabadde kateeketeeke okulozesa abantu ti waliyo ekirwadde kya ssennyiga 19 n'okuba nti bakuteyo omuntu omuli baggala ekibuga nedda akyo tuyita stance oba obuzannyo obutegeka obuzannye okulozesa abantu ndi eri wakyekiri nedda ezo ennaku ze baggaddewo n'okubalaga nti wali kitambula bambi bagezaako kubasiba katambala ku maaso kubalowozesa mbunaye embeera mbi nnyo nga bweri wano nedda mukitegeere nti waliwo oluku oluteeketeeke olw'okukendeeza omwana wa Nnambi n'omuntu ye n'asangibwa mu Buganda wano ng'era oli munnayuganda naye nga gwokkiririza nnyo mu nkyukakyuka n'okuba nti embeera eno ogikoye mwegendereze nnyo kubanga munnange Katonda yakutonda yakuwa obulamu ate gw'olina okwetegerera so si muntu mulala kutegeerera so anaagenda okugenda ng'oyongeddeyo okwegemesa munnange ffe gwaffe tuba tugamba nti yakwalula esiridde bw'onooba ozikirira emagombe ffe tujja kubanga weetuli nga tutemya bukofu awo nno wenjagala ogenda ku nsonga endala ngiveeko eyo bannayuganda buli omu gy'oli naddala mu Uganda emmesagi njagala egende bannayuganda gye muli mukimanyirunye nti okwebereramu y'ensonga esinga obukulu agali awamu ge galuma ennyama eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa ensi nnyingi zeenunudde ffe tugaanye okwenunula omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu yagezaako nnyo tulaga akabonero akatulaga nti tusobola okukola ekintu kino ne mugaano kiraga njalabbawo amawulire buli nsi ezitandise okuva mu budde ne zitandika okwenunula we twogerera essaawa zino abadde simanyi oba anadda eggwanga lye bayita erya Swaziland omuli omukulembeze waalyo ow'ennono gwe tuyita Muswati wetwogerera essaawa zino yabinyisa edda mu nsuwa ng'abantu be babadde akumakuma bamugambye ssebo tukooye endeeyisaayo etali nnungi naddala mu bitongole ebikuumaddebe bitta bannansi n'okukozesa omusimbi omuyitirivu nga ggwe omuntu ng'ate bannansi mponga byoya ate nga tebafuna mu gavumenti eno ennaku 3 mabega katandikanga akajagalira katonotono aka bulijjo waliwo omwana wa yunivasite omu eyakwatibwa ebitongole by'okwenda n'akubwa emiggo era n'awambibwa n'atwalibwa n'asuulibwa mu lutobazi olumu bazadde be ne bamunoonya n'abula wabula abagiza kisa baazula omwana ne bategeeza bazadde be kino kyanyiiza abantu ne batandika okwekumamu mogotaaka ne batandika okulangira ebitongole by'okwerinda okutta abantu ng'ate n'abantu baavu ng'ate omukulembeze abafuga kabaka waabwe Muswati ensimbi zaabwe kwagula ebyobugagga n'okuba nti yeeyisanga bw'ayagala mu ggwanga lyabwe kyatandise ng'ekyokusaaga kino nno kifuuse ekizibu nti abantu bali mu kwekalakasa mu bitundu byonna mu Swaziland era we twogerera nti n'omukulembeze yennyini ow'ennono abadde afuga eggwanga eryo yabinyisa edda mu nsuwa ng'ebisigadde binaamusanga nga ensi eteredde oba nga bagimututteko abasajja Abaswaziland baanyoose bava mu kunyooka ne batandika n'okuwunya ne bagamba nti ejjoogo likome eno ensi yaffe n'ensimbi ezibbibwa zaffe so ne basitula buto enkundi we twogerera essaawa zino omukulembeze yadduse dda ne prime minister bamunoonya bunoonya wali nti bamulaba era nga n'abasirikale bonna basinga obungi buli omu
buli omu yabinyise dda mu nsuwa abantu bali ku nguudo bekalakasa olwokuba nti bakooye wefuga bbi naye mu bannayuganda abatasituka mwabaki tukimanyi nti Museveni mulogo mulwadde ku Sunday wedde yennyini ne bagamba buli muntu asitukaddeyo atandika okukongojja empewo zeewaabwe tuddemu tutegulula emitego Museveni gye yategula lwabanga yatuwunika buli omu addemu awunisibwa buto okuba nti baddamu bakukyusa obwongo okuva bwasibirwa kubanga tukimanyi nti omulogo agenda na ddogo bwebanga Museveni yabawunika muddeeyo buto mutegulule emitego gino namwe muzizukuke adha muzitazukuka omunyalwanda yefudde kyonga okutwala eggwanga lya Uganda ate nga bwe mutaasituke kino kitegeeza nti eggwanga lya Abasajja balyefubiriddeko ditwala so bwanga abadde omukulembeze ow'ensikirano ng'ataafugidde eggwanga emyaka 35 ngambale temuwulirangayo wadde akatubagano konna ng'abantu bagambye ekimala olw'omwana omu gwe basse ewaffe Museveni yakatta abantu abasukka mu millions eziwere 15 mu Uganda wonna teryamunyegako nga nakati akyawamba akyatta amaduuka agasibye ajja ku TV n'avuma aba idiot n'avuma abasiru n'agaba tooletoole yonna we mukulembeze afuga ennaku zino nno munnange obusungu bw'alina temulowooza nti abujja luddawa wano we ŋŋambira nti buli muntu yenna vaayo otandika okulowooza ku kyekigenda okuddako okulwanira ensi yo bw'osirika ofa bw'oyogera ofa ne bw'osigala mu nju era ojja kufa ne bw'ofuluma okulwanira eggwanga lyo era ojja sigalawo kana bana bakumi olina okulwanira eggwanga ojja sigalawo ng'oli mulamu bulungi akakatunumba nkabawadde buwi musobole okutegeera nti ensi ezisinga obungi zaakaawuukadde abantu bakooye enfuga embi ey'abaddikiteeta so nno oyo kabaka mulamba tubale tumuwa ekitiibwa nange ekyamuwa ekitiibwa ne bw'abanga abantu bekennyini basazeewo nti munnange enfuga yombi tujja agenda n'ekyo Katonda ky'abasazeewo naye nga ye yabinyise dda mu nsuwa tamanyiddwako waali ako nkawumuddemu ngenze kalala obutambi obwafulumye ku mitimbagano omumpembe Yoseti Bahabulota bayisiro mutanu wa Karekezi ng'anyookanga omukka ogulimu kaamulali ng'era aweereza ebigambo ebikikinavu ng'abiweereza abakulembeze baffe ab'ennono muno mwe muli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II wadde teyamwogedde linnya omwami ono yatuuse okugamba nti bamagulu meeru basiru bagwagwa bazibu nnyo baalemererwa entalo ze balina okulwana ne baziremererwa era ye w'amaanyi nnyo muno mwe mwali okusosola mu mawanga muno mwe mwali bintu bingi nnyo muyatuukidde okugamba nti n'obusibe obwateekebwa bwe tuyita slave trade abazungu baakola nti buno abakulembeze baffe ab'ennono baakola kyamaanyi nnyo okuleka abazungu bano okukola ekintu kino nti singa ye nga ye nkiddamu ye nga ye yandibadde takikkiriza ne neebuuza envubuka otamanyidde weeta mpisi kundi bw'oba newoyogerera si wammwe tolina adde ekijja kyajjajjaawo nga n'ebyafaayo bya Uganda tobimanyi naawe oli mugwira ate ovuma bagwira ne neewuunya entegerayo ya Mungu wa mukulu weetereze ebyaliwo mu myaka giri egy'abajjajjaffe bizibu tojja bitegera wayiika Windows kubanga bw'ogamba nti abakulembeze ba Africa naddala bw'ogamba abakulembeze ba Africa naddala ab'ennono baali basiru ba idiots babuulire kwambala mali bagango bagambuzi ne batuula butuuzaawo ng'ebiteteme oba ebintu ebiri ebyokulabirawo nga tebalina kye basobola kukolera nsi zaabwe ne neewuunya mukulu ebiseera ebimu bw'oyogera ennyo abantu bakulamu ebituli kubanga bakimanyi nti ensomayo ya Mungu bwadde webuzaabuza tukimanyi nti ensi zonna mu Africa zonna zaali zifugibwa abakulembeze ab'ennono era baazitambuza bulungi n'okutuuka olwaleero n'okusoma okutegeera obulungi kwonna mu Africa kye tuyita civilization oba enkulaakulana ey'omutindo gwa waggulu yatandikibwa ku bwakabaka obwa mirundi obw'ensi zonna ezeetoolodde Semazinga wa Africa munono wenjagala okujjukiza mukulu ettaka kw'otudde n'ekizimbe kw'oli mw'okajjalira ona n'ozimbagana nga ssekkoko egenda okubiika oba ssekkoko egenda okuwekesa byonna gaali maanyi ga bassekabaka ba Buganda gaali maanyi ga ssekabaka gaali maanyi ga bassekabaka ba Bunyoro abattoolo n'ababusoga nga batugamba nti akivaamu yakiyita ekyo ate mukulu weewummuzeeko ng'ogenda ku nsonga z'obwakabaka weewummuzeemu waliwo ensonga ezikusuka okutegeera olw'okuba nti gwe tewategeera buvoboda buddo oli awo oli mponga byoya yensonga lwaki oyogera ebigere bitakwatagana ng'era empale zo z'oyambala olumu zibeera nnene olumu zibeera ntono olumu ojja oli mukovu olumu ng'ozimbagatanya amatama ng'ateebikka mukulu weewummuzeeko ensonga ezikwatagana obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulamu Buganda zeesonyiwa kubanga ziri beyond your understanding
ziri beyond your understanding. Omuzungu Magulumeru yajja mu Uganda oba yajja mu Buganda yeewunya nnyo enfuga entegeera n'enkulaakulana yali y'Abaganda. Ng'obukulembeze bw'atayina ewuwe mu Bungereza mu Buganda mwe buli. Obuweereza n'obuyiiya obwali mu Buganda ng'ewuwe tebuliyo mu Buganda mwe buli. Kati abo abaatandikawo eggwanga bw'olita abasiru nga ggwe olitunze olimazeewo. Wembuuza to the extent. Ani atuloge yatuleetera ekisiraani ekitufuukidde ekyambika whereby n'omukka gwe tussa nagwo mukyamu nga gwe kennyini gw'ogwonoonye. Mukulu njagala kubuuza. Oyagala tugamba nti obwakabaka obuli mu Uganda bwonna nga mbutwalidde wa mbusolooza omusolo? Oyagala tugamba obwakabaka wonna obuli mu Uganda bulina emmundu? Oyagala tugamba obwakabaka obuli mu Uganda buddukanya business? Oyagala tugamba obwakabaka obuli mu Uganda bwonna wali obuwaddeko obuyinza ng'obuyinza baalina? Okimanyi nti n'ekintebe wootudde siwawo n'ettaka liri ku siriro lya bwakabaka bwa Buganda? Okimanyi nti n'essetteeserezo yennyini Parliament edudde ku ttaka lya Buganda? Amakooti gonna mwowera amateeka amakyamu gonna ttaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda. Poliisi zonna ezisinga obunene mu Buganda za Buganda. Nga n'ekitebe kya City Council kyennyini kwe kitudde nayo kya ttaka lya Buganda n'ekizimbe kya Buganda. Mukulu, bw'obanga olunaku olumu oyogera sooka olivayizinga ebigabo by'ogenda okwogera. Oba beera ng'omugenzi Idi Amin Dada eyabeeranga n'amukonako ku kigere nti mukulu awo oyogedde bubi naye ggwe olw'okuba nti wakuzibwa muwawa tolinako background na guidance gy'olina okera bukezi kubaluka kubanga you are not guided because you are caught by habula, you are not advisable. That's why you come in the public no matter gwogera. Tugamba mwana mugimu ava ku ngozi wavaawo musajja gwe atalina amuwadde ka discipline. Tolina muwadde ka discipline. Govuma obukulembeze obwennono muba idiots. They are just clown to sitting there, putting on animal skins. Okimanyi ekitegeeza. Kati njala kugamba ekigambo kyekimu. Nti weetereze ng'obudde bukyali kubanga ebigabo by'oyogala bijja kulumba bijja kunoonya mpaka n'onomanya nti ensi gy'olimu ne wootudde wakyama. Abantu balwanirira eggwanga lino okubeerawo n'obwakabaka bwabwe okubeerawo gwe bavuma. Ate bo bakubeezaawo n'okufuna asayiramu eyakufuula nti oli asayiramu siika empapula azifunira mu Bulange Mmengo, wazifunira mu Buganda, wazifunira mu Rwanda. Kati leero kankusomese. Bw'ogamba nti bakabaka abali mu Africa mostly mu Uganda bali basiru nti ba idiots, kati kankusomesa olwaleero ngenda kusomesa ku kintu kyemmanyiiko ne kyendako bwino. Obwakabaka bwa Buganda obutudde mu mutima gwa Uganda wakati bwe bwasooka okufuna obwetwaze mu Uganda yonna era yensi yasooka okwetondekawo. Buganda erina oluyimba lwayo olw'eggwanga. Uganda erina bendewera yaayo. Buganda erina obukulembeze okuva ku mutendera ogusookerako mpaka ku ntamu waggulu ennene. Oyo Ssaabasajja Kabaka. Erina abaweereza nga tebasasulwa. Gwe baba basasula bawa n'enguzi. Kati mukulu ekitwawula ku mmwe abakombooza bajja okukombooza abali amakombo. Kanti kugamba olwaleero. Ekituyisa nti tuli Baganda oba ekiyisa Abannayuganda abawangala mu bitundu ebyenjawulo n'obwakabaka kubanga balina enjawulo kumwe. One, Abaganda tutamba nti tambula ng'Omuganda n'oyogera gy'osibuka ne bajjajjabo n'obasongako we bali bamuwulidde oba baba batereka. Tulina ebika, omanye ensonga lwaki tutateeka ebika. Ebika bino byateekebwawo nga tubikola mu system nti yali ekwekeddwamu ekyama. Gwe kyotamanyi n'omumpembe Charles Wasanya Kaloli Alajja Emmengo kyatamanyi.
ebika bino byateekingibwangawo okwawula nti gwe osibuka mu kika kino osibuka mu kika kiri naye nga waliwo ekyama ekikwekeddwa kyekirwa neddira mbogo teri muntu asobola kutta mbogo nga yeddira mbogo ate n'embogo erina akabbiro ako nakyo kisolo oba kya butonde plant tosobola kisaanyaawo neddira nkima teri wankima agenda kuyigga nkima sewagaba agitte neddira mamba teri wa mamba agenda kunoonya mamba mu nnyanja agirya agitte olira neddira musu teri wa musu agenda kunoonya musugutta ate n'omusugu yina akabbiro alina akabbiro tosobola katta ekintu ekyo baakikola to preserve the nature of this planet Earth, but mostly in Uganda. Do you copy? Let me teach you, gentlemen. And songs of what was man, keep quiet and shut up. Zip up your mouth on some issues which you don't understand. We are the Baganda and we know how we manage our things. Zip up next time. Don't come out with your nonsense. We know how to arrange our things and we know how we manage our things. If you don't know something, please keep quiet. You are the president. Which president? Did we vote you? We voted Robert Kyagulanyi Center. That's why you don't know. On some issues concerning our tribes and our culture, please zip up. Because you don't have any background in Uganda. And you are less concerned about the Uganda issues and about all kingdoms in Uganda. You are less concerned because you are nowhere near to all those kingdoms because you are a foreigner. Toina chomanyi. Hope you got the information right and clear. Toddamu kumanyira muntu gubayita muganda bagobayita musoga oba munyolo oba mutolo. Kubanga bakola ebintu bino to preserve the nature. Kukitegedde. Owekobe tasobola kulya kobe. Owempologoma tasobola kuyiga mpologoma jitta kubanga muziro gwe. Ate gulina ki? Gulina akabbiro. N'akabbiro tasobola katta. Ate in the process kati nganze yeddira empindi sobola kuwasa wampindi munnange kubanga we need to change the DNA. You can't add positive no negative no ina kufuna positive kitegeeza nti owembogo waddembo kuwasa wempindi okukyusa DNA kati mwera bamata mwe owasa mwana wa senga owakojja owamwanyoko yesobola kyo yena mwe tebitegeera bina bilyawo bifubiddofi kubanga you can't mwena DNA ezitambulira wamu kino njagala kibaddamu omuntu bwozala muntu omufaanaganya omusaayi omwana abeera ddofi entegera yeba yamungoba that's why nti batugamba nga ekika kino n'abaganda bakola ebintu bino with different hidden ideas. This is to inform you the reason as to why nti wemamba tawasawa mamba kubanga muyinza okwesanga somehow somewhere nga muli ba Luganda mulina DNA ezizimu kati muzala bana nga balina some DNA entegera egenda kubeera ntono. Yeso kola kinti wemamba waso wempindi waso wenkerebwe no waso tetusobola kuwasingana muziro gwe gumunga kivve kubanga twalina kye tu preventinga. In Uganda we do plus not minus. Okitegera? Yeye nsonga kati nkusomesa musajja mukulu bwoboka dieva ku ntaba bala bagigendeko byotalinanga ko makulu biveeko birekera babitegeera tojja bitegeera. Mwensonga muzala abana batalina magezi kubanga omwana muzala musengaawo omwana muzala muwalawo abala babazala mbakanda baabwe yesonga kibera mu tubitegeera bera ne bakibanga kina diguli bakibuze bida tekijja bitegeera kubanga abana be bamu webakira ku mukamuganda wo ne munonyo omwana yani nyiniye kumbe omwana bondo bongo bufu ko olunaku lwagenda okubaka ku mukamuganda otewategeera oli yali amufunisiza olwatamufunisiza lubuto okitegeera ebimuno bitegeera oyo go bayita omuddugavu nga ino vuno obuddu buli luddawa mu buvugo mu n'obuddu bwe buno bw'owasa omukazi ate kitawo yasooka omusooka ka mu testing how kive ky'amaanyi nnyo ate nze taata wange agende ku mukamwana we nazimu fene mu Buganda nti kasitampa mu lujja nfuuka muzizo nti nazala ntasobola kunfeesinga face by face. It is impossible. Tekisoboka. Nemwe mutuka ne mugwembo ne mubyekodeboka ne mukane mubi wato. No sango mwana nga kotekire mu kiwato. What kind of family are these ones? Go to my let me lecture you today. Byotasobola biveeko.
Chituyita culture n'Abaganda Abasoga Abanyankole Abanyoro by indigenous Ugandans who knows their kingdoms. Please off them Baveko. Yensonga lwaki muchimanyi nti Ugandans are more clever than you, the foreigners. Bikobanga mwezalazala mwesangoza de mwana wasenga mwana kojjawo ne mugatta obwongo. Kati bwanga oli musiru nga no mwana wasenga yali musiru kati mugenda funachi. That's why mwina shape zilinge zitategerekeka. Omusajja alinga mukazi alina hips omusajja omukulu zambo atadde pisto mu kiwato kumba alina bi hips yayika. Such DNAs. Look at yourselves. Labo oli mutoye naye nali alinga ngombola ye machinde teteredde yika nawe kenyini bojja oyimiridde bwoti kubanga mwezalazala mbintu bitategerekeka. Kati ngovuma Baganda twali bagezi nda katukyali bagezi ne mona tumiyigiriza. We know. Asema Baganda, sema wankachi wakamulya. Omumanyi. Nakule chalingo kosa ABCD up to Z ngeli ba constructing ebigambo. The meaning here there's so many words with the same meaning in different countries. Ngabi ogera bichigambo chechimu. Ojosibwa. Simanyi nga wankachi. Sime. Ndio msajja mukulu wangu bongo bukuluma. Bintu mtasola mbiveko mbilikira bisobola. Mind your business. Soko tunula kusali no mayije tuwonde mu 7 mwemuli. Tunula figure z'abana bamwe. Bonna bayika. Gwa maguluka kulinganga iskulu mugona gayika wegera gali kanjovu. Kubanga DNA za mwezala mugotosola kungati mpasizo mukazi wange mumazo muwasa. Ata simeta tangi yagendo musoka for what reason? Obaitobuko. Yensongo lwacho mutuka at the age of 50 mutandiko kankana mwe namuyika bwe mutimukaka. Obaitobuko temayina buko. Omwana ajja nakwata mu kiwato omwana omufumbo akwata mu kiwato. Owaitobu kote mbimanyi mulya muzunga chimutamanyi muchirekeranga abachimanyi mutule byana bya mumena bikulanga zine ente zigundi zifirizi yani bikula bukuzi muwawa kubanga tebitegeera kati nkusomeseza lwa kibayita Obuganda kibayita ennono z'abaddugavu nga tulina obuvono obuddo matalina buvona buddo musigale mwezi embata zammwe musajja n'omusanga oba alinga mukazi basi mukazi fesa ali otategereka kubanga mwenna muli bafu mwezalamu. Eche kitwawula wakati we kitaka yensonga lwaki tulina enjawulo mu bantu thinking capacity yeyo. Nemmwe mwenna low thinking capacity mwenna mulyawo wazala mu dofi ne dofi yazala mu dofi mugenda funa dofido oba fido dido. Dofi azadde mu dofi mugenda funa fido dido. That's the reason as mwina abantu bonna tebategeera. Temutegeera. At 40 yena umwena mukankana we muti kubanga kati danga no mutumanyira ngenze maso bana Uganda bwena je muli buli omu njagala wetegereza bulungi nyesonga nga bazigenda maso ekisokera ddala ndowooza mubeera ku mutimbagano guno ate gutuyambe bingi nnyo okutegeera n'okulaba entambe nyingi zinyo zifulumya olwaleero nga zitulaga abakukunavu mu gavumenti wepo ne mu Uganda bafulumizibwa ne batwalibwa bwe ogwanga okujjanjabibwa mu bunyonyi era ne bafulumizibwa ne batwalibwa kati gwe munnange Nakiganda munnange Kavuma munnange Alex Kalisimati bw'onoolwala bagenda kuteekawa nekyekyebuuzibwa eggwanga Uganda tetulina ttaka ko tusobola kuzimba amalwaliro mu bateekabi babitula kututwala Nairobi kiki gwe muna Uganda emponga byoyo mwavu ogenda kufanga kinyonyi nga bano batwalira mu Nairobi wano kumulirwano fe ebintu ebikolwa mu malwaliro tusobola bikola mu Uganda kyembuuza era ng'oli ogambo simanyi mpagira NRM kubanga obwongo butono wogenda osabira omunye wanne yibba gwe uwe sente zigula omunyo zaabula wogenda ozalire mu mukazi wanne yibba gwe otasobola kufuna lubuto lwaki mutufuula abantu abasibe batategeera mu nsi yaffe mu Africa fa tukyasinza okuwa omusolo ogumanyikiddwa n'ogutamanyikiddwa naye n'otuuka emulago nga teri ddagala n'otuuka emulago nga tebakyasobola kusimbuliza nsigo n'otuuka emulago nga tebasobola kebera butwa n'otuuka emulago nga tewali oxygeni
N'otuuka Mulago nga tewali wadde pharmacy etunda ddagala. N'otuuka Mulago nga basawo waliwo tebaasoma. Njira kikwetaagisa genda ku mulwana Kenya. Kikyatutukako. Iyo government ki? What priorities ezina okutunibwamu with immediate effect? Esookera ddala yabyabulamu. Eggwanga Uganda Katonda n'atuvamu ne tufuna tsunami oba ne tufuna ekyekango kye tuyita disaster. Ffenna tusobola okufa nga tewali muntu asobola kutaasa munne. One, amawanga gonna agasinga obungi galina food reserves, amaterekero g'emmere enkalu esobola okuyamba eggwanga singa aliwo okatabanguko. Amakolero amatende ago gonna amaterekero gatundibwa. Temuli wadde empeke y'akasooli. Era enjaga bwegwa nti egudde buduuda bakubira World Health Organization bakubira gundi World Food Program ale mutuyambe Uganda twafunya amataba tetulina kyakulya tewali wadde bulangiti egwange damba kubanga mwezalamu abana tebategeera ntegeera ya Mungu ba kubanga temusobola kutegeera egwanga ku ttaka litulina ejjimu eritasaana kufuuyira dde okuteekako amazzi nga tetulina wadde tani ezu wadde tani emu y'emmere esobole kuliisa ensi. Wayako Italy ng'esaba emmere. Waluddeko India ng'esaba emmere. Waluddeko Kenya ng'esaba emmere. Waluddeko Somalia ng'esaba emmere. Waluddeko India ng'esaba emmere. Waluddeko Bungereza nga basaba emmere. Oba Brazil gye bafudde okufa tebasaba mmere kubanga balina food reservatories. When I mention, if I say that food reservatory, those are the official government food stores. Nga government erime mmere specifically to prepare for the worst. Ebitamanyikiddwa kye tuyita nti ministry ey'ebibamba ebigwa tebiraze. Musisayinza okujja mu ggwanga n'akuba ensi n'agiyuwa nga batebalina byako bikadde ekyokulya bagenda bugenzi mu bimbi byagi by'emmere bajja bawa abantu mmere. Wano ekirwadde kitukubye okumala ennaku zino. Teri muntu gwomusobodde kuwa mmere era kampuni mwazeewa ne muleeta amayinja ne muleeta ebijanjaalo obungu obwafa byonna ne mutandika obbisa ne bannange si kyeno nembeera ekyamulese jjo ng'aswakadde alinganga enswere ennume kubanga ekisooka yagambye mwatumye vaccine. You are idiots. Mutumye emmere idiots. Tubasabye ssente idiots. Kale mwebale n'akuba ne munga a full president. How dare you? Nojja mu public notandika n'okolima wagamba toyagala bantu bamagulu meeru. Wagamba they are useless, they are idiots. Why do you ask them? We have each and everything. We are the most gifted nation on the planet Earth. Our natural resources, minerals, is about millions and millions of money, but they are misused by your government and your government officials. Kusabiriza bukasera kusabiriza ensi waliwo Kenya ngesabiriza ne Rwanda wane yakajja wano juzi tesabiriza but for 58 years Uganda sabiriza tetulina tetusobola koda wadde empiso efumita jechi envunza mu kigeto tusobola gikola no zambu ya progressing where engudo mu Kampala wakati mu CTC nfu here's a mass. Bino ebigo byenjogera mbyogera nganze teri muntu mulala ajja bikugamba nze mbyogera. Muna Uganda essawa zino embeera nga bw'ogiraba n'otandika okusimba luggi ku luggi buli muntu ng'omusaba emitwalo 10 ajijje mu nsawo agiteke ku mmeeza ogenda bba kuba obatte mu nsi Uganda kubanga yembeera ye gye yabakuumira waawo musigale nga muli baavu temusobola kwekalakaasa bafuge nga baavu bateeke mu basibe nga baavu teri agenda kulooza buli omu agenda kulooza kunoonya kasente kakuwa famire ye tagenda kulooza ku bintu bikolwa birala akakodyo mwaka gwamwera mukamanyi kubanga baba ina sente katono onaba kyalo omubbi
Dana Twine. Omukyalo oyo bangambi yagula acres 2 side z'ekisaaseyo. Acres 2 eke munagitekamu ente zinusubulaya ku sente zino za COVID. Yatumya ente okuva mu Bulaaya, ente yazitumye bazagirana mu nnyonyi nezo bazagirana mu container nazireta okuva e Bulaaya. Emu yayine gwako. Bwe zatuuka ku faamu ye nti emmotoka emu emtemba agitikka bubi nevaamu nekola ki? Nevaamu eggwako. Naye mbu omukazi yakaabira ente evuddemu eggwako ku ssente zeyabyo bubbi. N'omutunuulira omukazi onowulira nga n'amasu tunaweza Diana Twine oli mubbi. Mukazi gula kane mu ssomero gy'osomero wabbanga ne kazaaba n'omukazi gwe. Mwena mw'otunulira ng'omutamaze omukazi gwe Diana oli mubbi. Tunaweza Diana oli mubbi. Dr. Diana Twine oli mubbi. Wabasereza COVID nozimba mansions and mansions. Kati acres wagule billion ekisasime ziri acres wazigula billions no kwata sene ogenda n'ogula ente zinusubula nzite ku acres noteka ku acres naye ente emu yavaamu olubuto abaana wabasiba bagireeta n'okaba amazinga ng'afiiriddwa omuntu. Bannayuganda bafudde mu myaka giro bukyango tandika okubba ssente boto babalirira. Bagenda kuzika n'ente ezo. Oba bagenda kuzika mu mansion zino zozimba. Why do you at one time take care of Ugandans? Who is going to be buried with that money? Are you going to be buried in those mansions? No. Because you are going to go alone as you came from your mother's womb. You are going alone. Tebagenda kuzika mu mansions. Tebagenda kuzika n'atezo. At one moment in time, please sit down and think about Ugandans. Stop pretending that all of you are living on the different planet than any other Ugandan. We are living on the same planet. You should take care of Ugandans for the first time. Money is nothing but friendship and supporting each other is the only real trust so that Ugandans can trust you. But if you don't, at one moment time to rape Ugandans, you are wasting a lot of time. Tebagenda kuzika mu faamu yo. Ebi biguroba byozinze musereza abana bali mukufa. Mwatano ka project kali maruwali mbo mukwate emirambo mujega Rwanda somba letebi apa. Kwe gamba notunulira akakolwa. Nga kaza nyira musiri ogwateganya nyirigo nyine kajagalaza obuguru. Akasanke kabalemo okumanyo kamala ebyo yambwa ate balete nenganga. Mwasomera wa. Yoseriti bahulu akasanke kakulema emi akasanke kakulemo kamanyo kamala ebyo ya kati ate wekanikira mubalete nenganga onosobolo jimanya. Tunaweza Diana mukazi gwoli mubbi bukufaanana omwotemegerezanga magama amamira amaji mukazi gwoli mubbi. Bannayuganda bafa in millions due to your reckless behaviors and theft. Neruta chenga noyo musala simi musenero sachi musenero uli amamanya musenero. Mwena muri babbi. Oli chief mona yikati atudda walinga crown yenyini giyayise banne. Musevere just a crown yatula ulichi mugamba cha sayininga kubanga he doesn't know what is taking place exactly in all ministries. He just appoints people. He doesn't know those people that they have experience in any field. Just appointing someone from agriculture to Minister of Defense. Someone who even doesn't know how to use a small pistol or an AK-47. That is a Minister of Security. For what? Tunaweza Diana Munyarwanda gwoli mubbi. Neze enveza kutuba zile kazajja lwabubbi. Gologotano tudde ku sente buli kaseera. Era mwafuna agayaga mwe agali mu Kampala gakola mu World Health Organization mu IMF ga agent gamwe gawandika report mutuwe sente kubanga eki omwoyo gw'obubbi gubagamba tubbe muri mukubba bubbi. Naye mugenda zitwala di. Eri yagenda okuva kuno ku nsi n'ensimbi tewali. Naye olunaku lw'olifa abantu abalikabiranga baga omusajja mukazi yabadde mulungi. Bebantu, the more you get more prayers from your people who came to send off or to give you the respect, the salary we don't offer mu guru muganye chitegera muri aho. But the moment abakuba kwesa achifuda fe is a salary to tuga mu guru.
tosobola tuuka mugulu kano ono yavudde badde tebamwagala gendera straight mu geyena ogenda straight mu geyena kubanga ku nsi gy'ovudde k'abaana bo baba kukola tosobola kuterera mu geyena bajja kwokya n'obugere babwokye ate omuliro gw'omu geyena nga bwe tuguulira mu bayibuli kati tugenda kwokya oyo tunaweeza Diana Yosef Tabasiro ntano wa Karekezi Janet Kemba bazima Masasini mutani wa Muhozi Kajirugaba bonna family za munenga mujjukire bintu by'omuzimba mubizimba ku ttaka ettali lyammwe mujjukire bintu by'omuzimbako bina original copies of the titles ettaka lya Buganda rina original copies eza 1900 yeziri so buli azimba munnange twebaza nnyo mubale kuzimba mubale tuzimbira kubanga with the time all those things will return to the owners. So whoever think that everything went off from your hands, please just stay safe and stay cool. Everything will return to normal. Don't force yourself. Tolwana makoti simebanzi byekettaka. Please protect your documents. Stay calm. Time is coming soon. Everything will return to you. Mumuzimbe za akedi simanya kankwasa simanya kaksanyani. Everything will return in normal. Bagamba nti obuwangazi bwa Messe bogira bisa ku ddiba lya kape badde gitawanye bbanga lyonna. Mukitegedde obuwangazi bwa Messe bogira bisa ku ddiba lya kapa ebadde giride egiroonyereze giriridde abazzukulu n'abaana ebbanga lyonna. Nammwe bwe mutyo temweteeka ku nkayaaju mubeerawo nga mulindiridde buli kimu kigenda tooka. Kyandando mugenya agenda mwe musigale nga muli bagumu nnyo temulwana n'abantu tolwana na biyenje ng'olina dduumu sala presa bw'onyiga weebake oba tambula ove waka yimba mwaka yimba okitegeera teweeteka ku presa bw'olina onyiize yimba mwaka yimba oba tambula ove waka oba wummula weebake kakkana bano baleke tayimu ejja tolwana nansi kubanga ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mu kabuka akuttidde omwana wo nowe bajja mutta enjawulo yabudde temulwana n'abantu tuli bantu anaatusalira emisango gyali egy'abalamu n'abafu lwaki mulwana n'abantu batutte ettaka lyange togwa ku nkayaagi tulwana togwa ku maggwa kakkana baleke bazimbeko sigaze empapula z'oligino temulwana n'abantu mbegayiridde temulwana nammwe mwena basibiddwa bizinesi nabwe zibbibwa kakkana kiwa obudde jamu puleesa teweetuga mbu sime basibye bizinesi nedda kakkana wummula nnyo kakyayiko kasita abaana balya nga woli tebakubanja kakkana naawe abanja omuntu sala ku puleesa embeera tugirimu ffenna okitegeera embeera tugirimu ffenna sigwasosa okufuna ebizibu buli muntu afunye ebizibu Yesu Kristo byajja ku nsi kuno okulamula abalamu n'abafu yafune bamupembaoko tasobola kudda mu nsi okitegeera kakkana sala puleesa buli kintu kinako obudde buli kintu kinako entandikwa n'enkomerero lwakuba nti enkomerero z'abantu abamu zibeera mbi nnyo okusinziira ku bikolwa bakoze kati gwali eyo bakututteko ettaka batukuttidde omwana bakuwonyewonyeza oli mu safe house baaku toka sala puleesa buli lweteeka mu puleesa goba weeretedde ebizibu okitegeera kakkana wummula mukama gyali akulaba yakuwa obulamu era akuwa obudde omukka ogussa era yagenda okupulaningira okitegeera bw'onyiiga weebake oba tambula ve waka yimba mw'oluyimba oba kale fuuwamu oluwa va wano gendako ku mabbali g'ennyanja laba amayengo nga bwe gatambula oba wuliriza ennyimba ez'eddiini osale puleesa tolowooza bingi n'abaafa baabirowoozaako bamaliriza bafudde kati teweestressinga simanyi sirina ssente nafunye ebizibu buli kizibu kijja teri atalina bizibu buli muntu ne Katonda alina ebizibu olw'ensonga alina otukolako yatuweka kuba tubibuuzo tulina bingi kati alina osooka naye yasala nti abantu kambaleke buli omu yeerowoolezi kati gwe bw'onoga nti gw'oli bulungi bw'onoga nti gw'oli bubi gw'osinga eriyo abali omuntu bw'ali kubulya ekizibu kyalina nga gonna mubudde ojja kudduka emizigo mbadde manyize nina ebizibu ojja kudduka emisinde tolwana n'abantu
obudde bujja kubuulira buli kimu. Time will tell. Just relax. Don't force yourself into anything you can't manage. Zinengalo muziraba tezenkana. Yensi gye tulimu nayo teyenkana. Mind your level, manya woogwa. Tolulunka nakyo tasobola kufuna. Tofuna ngalo mpanvu ku kintu ekitali kikyo. Genda okole. Oli musajja oli mukazi genda okole. Kunsite ku kyali byabwere kubanga Yesu bye yamala okukola ebyafa bye yakola. Okuliisa abantu emmere mu ddungu n'okubanywesa ku bintu ebyoko byakoma. Kasita mwamuli amolo kono mukube emigo yemirako n'ekoma. Buli muntu olina okulya kubanga ne Bibbuli etugamba nti ataakole n'okulya taakole ki? Talyenga. Mukama yeebazibwe. Buli omu manya essaali w'okoma, manya amaanyi go gakoma, manya okutegeera kukoma. Ekisooka nti Katonda yatuwa obuyinza n'atuwa okutegeera n'embeera ze tulimu ez'obuntu. Oli bw'akusanga nga w'otudde n'ayagala okutulugunya ebiseera ebisinga toliyakitingira okubanga ayinza okuba alina kyakunoonyaamu nga yeekwasa bwekwasa naye gwe kakkana. Oli waga nti muneekola kintu muleka obudde bujja kujja. Ndoza mutegedde bulungi. Bannange atali okutambulira ku sipira y'amenvu Mukama bankumi natakumbira mpeera. Mbagala nnyo mwenna bannaddiini abakyali ku mulamwa abawulira ekigambo ky'omuntu. By the way, for God's sake, ekigambo kye bayita eddiini kye kintu ekiteeka omuntu w'alina okujja bulungi ng'ategeera. Bakubuulira eddiini bakubuulira ebintu ebikwata Katonda n'omanya kiki ndina okukola mu nsi muno n'omanya wookoma ne wootandikira. Omuntu atalina ddiini y'atambula alogootana. Omuntu atalina ddiini ye muntu omwango w'okutta omuntu ye muntu omwango w'okubba. Naye mujjukira ate eriyo abo abalowooza nti bannaddiini nga nno balina emitima emikyafu. Abo nabo gye bali. Bw'oba olina eddiini ebigo by'okubba ebyokutugumbula n'okutemula oba tokyabisobola kubanga buli kimu omanya nti Katonda alina nnyini byonna. Ne bw'onoowaliriza ng'osula mu nnyumba za ssente mmeka ovuga emmotoka za ssente mmeka ojja kumaliriza ng'olina okuddayo eri eyakutonda. Mukama bankumi natakumbira mpeera tusisinkana olunaku lwonna tunasinkana kubanga enkya lunaku lwa kumeka nkya lunaku lwa kusatu. Nza tusisinkane ku lwokuna ngenda bakolera open roof discussion buli mwajja ateesa ensonga ze. Nga bwe tulinda amawulire amala agatambula nga nekyo muba mutegeera nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi. Akuwa yagiviira tuli mukka bukka. Sala pulesa kakkana. Eyakutonda yamanyi lwaki wooli. Ensonga yakujja mu lubuto lwalinnyako n'akuteekawo. Akutambuziza ebbanga ly'oliwo era tosobola kuvaawo. Ky'oba omanya. Bw'oba osanga ebizibu bingi nnyo manya nti ebizibu ebijja bikuwa entandikwa y'okutegeera ekintu ekirala ky'olina okukola than gwe okulowooza nti okutegeera wakankukume wano kannejjewo. Ekyo kikyamu. The more you get challenges, please accept that you have problems, but sit down, think twice, and make a decision how you get out of that problem. That if you get problems and you decide with immediate effect, you will cause problems to yourself. So, find solutions for your problems. You understand what I say. Please, buli omutulawo today omanye wookoma n'engeri ky'oyinza okukwatamu bizibu byo. Mukama bankuumire.